Oluvannyuma lw'akalulu ka 2021 akaali akavaawo mpitewo okuggwa, abavubuka abakola omulimu gw'okunoonya akalulu ka Pulezidenti Museveni e Mubende bali mu Balaajana oluvannyuma lw'okusuubizibwa ssente, kyokka nga n'okutuusa olwaleero ssente zino tebazifunanga. Abavubuka bano bali wansi w'ofiisi ya Ssaabakunzi w'ekibiina kya NRM ONC ne ofiisi ekola kukuuma akalulu ka Pulezidenti mu kibiina kino. Abavubuka bano okuva mu Gombola 19 abadde abakaawo ku kiro omususa basuubizza okukolawo akatiisa singa tebaweebwa nsimbi z'abasuubizibwa okuva mu bakulu mu NRM. Twabonyaabonyezebwa olw'okulangibwa akalulu ka NRM olw'okuba tuli bavubuka bato nga batulanga okuba nti muzeeyi akaddiye tunoonye omulembe omulala. Bwanga tebatusiimye bye twakola tuli beeteekateefu ffenna nga bwe twali gurupu yaffe okubaako n'ekibiina kitujoyininga. Okusinziira ku ssentebe w'abakwanaganya e Mubende Okero Fred, mu kutandika okusaggula akalulu baasuubizibwa ensi n'eggulu ne bategeezebwa nti singa Pulezidenti Museveni awangula akalulu kano bakuweebwa akasiimo n'okulabwamu okw'enjawulo, wabula nga n'okutuusa olwaleero bano tebafiiriddwako yadde. Babalaala bw'obanga omanyi watwesa mu butaamu otugambe tumenye nti bye twakola twatukolera mpewo. Twakola nnyo, twamenyeka nnyo, naye mwatusuula bbali. Tetuyina kifo kyonna wadde akantu konna twe tugamba nti twakola. Naye nga ffe twali abasaale mu kalulu ka Pulezidenti twatambulanga nju ku nju. Bano batuuse n'okusaba akulira ONC Mary Babalanda nga ye minisita w'ensonga z'obwa Pulezidenti okwekuba mu kifuba atuukiriza ekisuubizo kye yasuubiza, era bawanjagidde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okuyingira mu nsonga zaabwe bafuna okuyambibwa. Twatusuubira nga bwe twasuubizibwa ow'ekitiibwa Babalanda nti akalunga kawedde bakoordineta b'amagombola bonna bajja kusasulwa. Tutambudde okuva akalubwe kaggwa okutuuka olunaku olw'olwaleero teri 10 kyabadde kuva mu ofiisi yonna. Ssaabaminisita Maama Nabbanja asobole okututaasa atuyambe kubanga ekintu kyo kyatulemedde ddala kubanga balabye nga Mubende bwe tubanga twakola ensobi okubanga twalonda Pulezidenti Museveni batubuulire tulinde ekiddako. Y'omuwandiisi wa NRM e Mubende Sharif Magezi ategeezezza ng'abantu bano bw'abamanyi nti baakola omulimu omulungi mu kalulu akataali kangu. N'asaba abakulu waggulu okusitukiramu bakole ku nsonga eno, era asabe ne ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga okusitukiramu kubanga ekibiina ki NRM kyandikyayibwa mu bitundu by'e Mubende. Either bwe tuba tukoze bulungi tusiimibwe, bwe tuba tetukoze bulungi nga mulaba okunoonya kwaffe akalulu kammwe n'okutuyana kwaffe ke twateekayo tetwagasa Pulezidenti Museveni kuwangula Mubende, then mutubuulire tetudda mu kalulu k'NRM. Sekretarieti eveeyo ejje tuyambeko abantu bano beebaze kubanga omulimu gwe baakola nze nali sisuubira nti mu Mubende tugenda kufuna over 60%, naye twagenda okukakana nga tufunye over 60%, ekintu ekyatukola obulungi ddala. Disitulikiti y'e Mubende y'emu ku disitulikiti ezaasinga okwa Pulezidenti Museveni akalulu aka 2021 nga yawangula n'ebitundu 63 ku buli 100.